NBS Radio tusikuweereza okusinzira mu kibuga eky'Idinda wano ku Nizam Road. We bali kubanga okaliku, we bali kubanga okatuuliriza, era we bali kubanga weekuumire ku mukutu ogusinga okubanga gukutuusaaku ebyo ebyendiko ebyensa ebisobola okubanga bizimba iwanga lya Uganda okulyongerayo okulita ku level eyindi. Ngere twabasuubiza olunaku olwaleero olwokuna 12 omwezi ogw'omusanvu ntudda kuba ni Honorable Paulson Lutamaguzi Semakula omubaka wa Parliament achikira abantu be Nakaseke gwe naye lunaku olwaleero obuterevu kumpe oda 89 katoneze NBS FM tujja kuba nga tuwaya ku nsonga edendawulo most important n'okutegeera whether Parliament of Uganda ekali people's voice eka representing abantu ba Uganda n'ensonga edigema ku bantu ba Uganda. Parliament engeri gyetambwizamu ebintu ekali ya muzizi oba ebintu byafuuka bya buli omu aitewo atambule atuuke gyagenda. Is Parliament of Uganda still the hope of Uganda oba kyafuuse commercial center or commercial house? Honorable Lutamaguzi Semakula nsanyuse nnyo okubeera naawe ku makya ga leero. Nze nansangayira okukulizaaku naye ssebo nzikiriza nsooka okubuuza ku bantu baffe bonna abawuliza NBS Radio amakya ga leero mu kibuga Idinda ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu abali mu kutuuliza amakya ga leero. Amannya gange nze Lutamaguzi Semakula nga ndi mubaka wa Parliament wa Nakaseke South nga ate Shadow Minister wa Lands, Housing and Urban Development mu Parliament ya Uganda. So nina omukisa guno amakya ga leero ogumpeereddwa okusobola okwogerako nammwe era nsanyuse nnyo ssebo mukama wange. Era neebaza abantu bonna abakeera ku makya mu ttuntu akawungeezi n'ekiro ne babanga bawuliriza NBS Radio mu kibuga Idinda okubanga ebaako ne beebatuusaako okubanga balina kye balina okumanya mu nsi yaabwe. Ssebo neeyanziza nnyo. Kale nsanyuse nnyo okuwuliza era n'okubeera naawe ku makya ga leero. Omanyikiddwa ng'omubaka Ateria Ntama awe twagala okutandika olunaku lwa leero okubanga tuwulira bannayuganda wawe tugenda wawe tuvudde naawe tuli. Parliament ya Uganda gy'otuulamu gy'owerekezaamu eggwanga lino ekyali ku nsonga za Munnayuganda oba mwazivaako dda? Ssebo nzikiriza akadde kano kompeereddwa okwongera okusaasira abantu baffe naddala mu bitundu bya Busoga. Ennaku edo tubadde tuwulira nti ensonga z'ebikaado difuuse ensonga. Abantu baffe njagala kwebaza nnyo naddala ababaka ba Parliament abadde balumirirwa ku nsonga eyo nga muli omubaka gwe bayita Honorable Naigaga Mariam oyo ye namulabye ennaku ezo ng'alwanira ku nsonga eyo n'omubaka gwe bayita Mugema Panado. Abo mbeebaza ino ng'omusaada agoberera ensonga wamu n'okusaasirako abantu baife be bagoba ku nnanda. Abantu bangi nnyo ennaku zino babakuba emiggo ku nnyanja eyo ng'ogyeko ababonaabona olw'ebikaado naye ku nnyanja babakuba emiggo babagobyeyo amasasi galinga amasasi. Emabegako awo abantu balinga ab'oku nnyanja babeereyo ne bafuba nga tulina gye bayita marine police nga yeyambako okulaba nti ne galvanizing issues eziba zikwatagana ne ku nnyanja. Naye ebiro bino abantu bangi babagobeyo n'ekyensendyayo njagala kusaasirako era okusaba abakulu mu gavumenti abagoba abantu muze tuyita wetlands. Nze nasomera mu kibuga Idinda, nasomerako ku Jinja SS, n'ensomerako ku Jinja College era nalinako ne anko wange yalinga abeera ku plot 15 Nile Gardens mu Idinda. Naye twakula nga tulaba abantu beeyo Idinda nga bantu bakozi nnyo nga bakozesa entobazi eyo okulimamu omuceere. Naye kati okulaba nga babagobyemu omuntu omugobye ku muceere ebikaado abirima wogguwa mugamba abirime naye ate n'omuteekerako obukwakulizo omutusobola kukeera nkya n'otunda loole y'ebikaado ebyo nga bwenjira beetera okubonyaabonya abantu almost 8,000. So ntandise n'ezo muna kubaffe mu Parliament tuziyita matter of national importance gavumenti esobole okubanga at least ezitunuuliramu. Kakati nga nzira ku nsonga gy'ombuuziza, yes tukyaliyo mu Parliament nga tulwanirira abantu baffe abantu baife era twenda okubona nga buli Munnayuganda atyama mu nsi ye nga Munnayuganda oleme kubeera ng'omugwira. Buti ennaku dino
abagwira almost they own this country. Usanga munansi nga abona internally displaced people. Babona economically, socially, politically nga babuliddwako amalobo. So kati ffe tugezaako okuvaayo ennyo okulaba nti tulwanirira bannansi okubanga bakyalina ligase yaabwe okubehavinga nga bannansi n'okusigala nga bafuna services nga bannansi ng'ekyo tukikozesa nga tuyita mu palamenti ya Uganda eno gye tutulamu. Well, abantu abamu basobola okuba nga batugyemu obwesiga okusinziira ku challenges ze tulina wano mu palamenti, but of course parliament is not of angels. Parliament etulwamu bantu ba buliido era abantu ba buliido be balina okutuusa ensonga ezo mu ngeri yonna gye babasobodde okulaba. Bayinza obutafuna space directly, naye bwe tufuna space neno nga ku radio stations ng'eno ya NBS radio tusobola okutuusa ensonga ezo, kubanga eno radio station gye bayita Parliament y'omuntu wa buliido gyasobola okubeerako n'awuliriza ensonga nga zoogerwa mu lulimi lwe lwawulira ne tusobola okuba nga tusobola okugenda mu maaso nga bannayuganda as a whole. Lutamaguzi mabega wiki eziyise oba mwezi nga gumu oguyise mabega mwayisa budget y'eggwanga era bangi kuba bannayuganda bagamba nti emisolo egimu egyayisibwa tegikwatagana n'enfuna y'abannayuganda leero. Katugeze nti akasawo ka suminti bakongezaako esiringisi 5, amafuta agayongezebwako 10 n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo byayongezebwako sente. Kenya wano abana Kenya bavuddeyo ne bagamba nti parliament kirabika efuuse ekitagasa, katugiyingire katugimenye tuyingiremu tubuulire wana abaka nti mulemereddwa tuteeseza kati ffe katuyingire tweteeseze. Wana Uganda abana Uganda basigadde nga bakiika ensingo nti engeri gye mukuttemu ebintu tebiri mu interest ya muntu wa bulijjo. Section y'abana Uganda balowooza we bati obaddamu ki? Akati ekisooka tosobola kugeraageranya Kenya na Uganda. Zino ensi zeetongodde, ekonome ye Kenya eri waggulu nnyo singa ya Uganda, n'ekyokubiri institution ze Kenya zikola. Buli institution ekyakola independently nga bw'olaba etteeka erigamba doctrine of separation of powers, okubanga buli institution ekola emirimu gyayo nga yeetengeredde. Wano mu Uganda executive yawamba emirimu gyonna. So tosobola kugenda n'olima dduuma buti ate ebiseera ebyokukungula dduuma n'okwata ejjambiya mb'otemeka ebikaado. Ekyo tekisobola kubeerawo. Era eno parliament is a summary of Uganda. Buli kitundu kikiikirirwa okusinziira ku muntu oyo gwe kyalonda, kuba nze ntera okubeera n'enjogera yange egamba nti buli mubaka wa parliament afaanana abantu baabamulonda, era buli bantu bafaanana omubaka waabwe wa parliament gwe baalonda. So bwe muba mulonda ababaka ba parliament mulonda bafaanana batya, era bwe mulonda mubawa aspirations zaabwe nti bagenda kuyimirirawo ku lwammwe, kubanga abantu abasinga bwe tutuuka mu kulonda batunuulira buhandouts. Gundi ampaddeyo 15,000, gundi ampaddeyo 10,000, abantu ne bakyamuka. Kati parliament yaffe eno nebeera ng'eri combination of so many factors. Waliwo abantu in a very funny way abalonda omuntu si lwakuba nti bamulonze agende abakiikirire, naye nga bamulonze nga bagamba nti gwe babeera naye mu kuziika yabawaayo 2,200, yabawaayo obuntuntu obuli awo, kati ne bagenda okwekanga nga balonze bakiise. So tebalonze babaka ba parliament. Differentiate between a member of parliament and a representative. Representative wademba okola ebyo byawulira byayagala oba byawulira mulinga bye bimusatisfying. Bw'olonda member of parliament aba alina okurepresentinga, n'aleeta ensonga yo ku floor ya parliament n'azireeta mu committee ate n'akomawo n'abannyonnyola. So kakati bino ebiriwo abantu b'e Kenya institution zaabwe zikola. Tozigeraageranya na zaffe ezaawa n'omwami Museveni yaziwamba zonna zitambulira ku ntolize. Era y'ensonga lwaki olaba asobola okukeera ku makya n'awa amateeka nti mu gavumenti etakyayagalamu muntu yenna awa munnabyafuzi Beero, ng'omubuuza nti wafuuse ddi omulamuzi, kubanga ffe tumanyi nti ekitongole ekyabalamuzi oba kye tuyita judiciary kirina okukola independently. Omulamuzi n'asalawo ensonga oba omusibe amuwa Beero oba tamuwa ng'ali independent. Ne bw'olaba ng'omuntu omu awambye obuyinza bwa institution zonna n'atandika okuteeka obuparallel organ against the constitutional established organs of government, ekyo kiba tolina kukyewunya. Nolwekyo abantu bagwereddemu bwereera amaanyi. Bayibuli etugamba kyemusiga kyokungula. Bw'osiga dduuma era olina kulinda kukungula dduuma. Bw'osiga ebidandaalo era olina kulinda bidandaalo. Aye abantu beebuzaabuza. N'asiga dduuma ate season bw'etuuka buti n'akwata ejjambiya mbu ngeze kutema matooke ku dduuma wange gwe nasiga. That is totally different. Kenya
Kenyans own their country and they feel it that it is their country. Wano mu Uganda even a refugee can beat you n'obulako w'omulopa. Pendo tunulire engeri gye bagabamu emirimu wano. Discrimination eriwo basing on sectarianism ne nepotism. Banansi bali batuddeko ekintu ekyo ne bakya identifying ne bakyogerako. The answer is no. Kubanga newe batuula abasinga abaali badde batuula baba compromisinga. Njagala kusaitingayo example emu. Emabegaka mwami Museveni yajja mu bitundu by'ebusoga ng'alambula. N'agamba bano abantu babeerawo batya mu bwavu buno. Nze bulijjo kimanyi nti busoga njavu bweti. Ate ogenda okeera enkya abasoga be babonyaabonyeza nga batandika kulonda NRM bwe badingiza aye muna baba Museveni abeewo aye NRM ebeewo kwempese kuli okwebuzaabuza nti bw'osiga dduuma alinda okungula edduuma. Okay. Kati ensonga lwaki eno parliament gye mulina efaananira ddala abalonzi ba Uganda nga bwe bafaanana. Tosobola kugamba nti olonzi omuntu basing ku bunkunkumuka bwakuwadde ate n'osuubira nti najja kujja n'ateese. Tosobola kwesiba ku gavumenti ebadde almost 40 years in power nga terina kyeddiza Busoga. Busoga was one of the most industrialized Jinja City was the most industrialized city of Uganda. Lero your call has been put on hold. Baiso kuba nga twogera ensonga edendawulo ediri kufa mu iwanga. Honorable nkyali naawe era obadde wakatuwa ekigenda mu maaso n'ogamba nti no abalonzi bafaananira ddala abo bakiikirira. Yes, kituufu nnyo. Naye nga njagala tugendeko wala twetegereze nti oba otunuulidde enteekateeka ya UBOS yavaayo ne tulaga nti Uganda erina wakati wa 1, 0 and 17 years bali ebitundu 5 n'obutundu 2 ku 100. Ekenya obuzibu bwabaddeyo nti avubuka bebekyaye ne batandika okukola bino. Mwenga abali mu parliament government ya Uganda yakuno mukoze ekisoboka okubanga muteekerateekera eggwanga eryenkya abavubuka bano ne population yento mu planning y'eggwanga mweri. Abavubuka ba wano banjawulo nnyo ku bavubuka b'ebitundu ebirala. Banjawulo nnyo tobageraageranya n'ab'e Kenya, tobageraageranya n'abeewalala. Abavubuka ba wano balinda buhandawusi naddala mu biseera ebyokulonda. Omuvubuka ne bamukyamuukiriza ne yeerabira ennaku gy'alabye emyaka 5 nga talina mulimu ne bamuwa 15,000 ne bamuwa ne t-shirt. Nze ngenda ne nyimiriramu kuba nze nva waffe mu Lwero Triangle. Nenebuuza nti omusogo ovaawo okumukonvisinga okulonda omuntu w'NRM oba ekibiina ky'NRM oba okulonda Museveni. Ne Museveni bw'atunuulira nga basinga okubonyaabanya be basinga omuwagira ng'atandika okwogera aye muna kati Uganda etandise okumpoomera. Byebyo ebigambo Museveni byakoba mu biseera bye eby'eddembe. Kakati bw'obanga bannansi obaavuwazizza ne ke balina okabatutteko bonna bali awo tebalina mirimu abavubuka obawa buhandawusi n'obateekerangawo ebivulu n'obajjako abo bali badde onoonyeza emirimu nga tewaliiwo mirimu wabula olinda mu biseera bya bulu n'ojja n'oyogera ebigambo byo n'onoonya abasoga abalina omuzinzi abaali badde babalwanira babagamba bugambi kimu nti muwagire NRM nga naye ng'awagira ekintu naye ng'akimanyi nti talina kyafuniramu jasi n'abeera excited temporary excitement n'emusuuliza akaluluke emyaka 5 ne bamuwa 15,000 for 5 years nga buli mwaka yagutunze siringi 10,000. Awo Museveni bw'ayimirira ng'atandika okukoba aye muna Uganda etandise okumpoomera nga ali mukubona ali mukutunuulira abavuuka abatafaayo abateefuddeeko abatatunuulidde ku future yaabwe. Kati ab'e Kenya nabo babadde nga mu slamba nga beebaka paka we bazuukuse ne bagamba lukia bano abatukiikirira mu parliament baaliwo bateesezza ku nsonga zaabwe. Njagala kuwa ekyokulabirako nga gwe omusaada omusoga mwene. Mulina MP w'abavubuka ava mu Eastern Uganda mumulina? Tumulina ssebo. Mwali muwuliddeko emirundi emeka ng'atuuza abavubuka okubabuulira by'abateesezaako mu parliament. Ngamba memba wamu wa parliament w'abavubuka wa Eastern Uganda wena nkwidi ng'omuvubuka
wali mufunyeko ku kadde MP wamwe akiikirira abavubuka mu Eastern Uganda n'atandika okubannyonnyola ensonga ezaamuleeta n'ababuulirako ne wawaatuuse n'ababuulirako nti n'abavubuka ba Eastern Uganda tukoze tutya okulaba nga bafuna emirimu okuva mu bwavu. One Busoga takubangawo meeting ya the name from 2021. Era tasobola kugikubawo kubanga abamulonda bamufaanana. Bamufaanana so abavubuka ba Eastern bafaana ombaka waabwe. Oti abavubuka ba Eastern bafaanana omuvubuka waabwe. Bamumalayo muna buti bw'omutunuulira olabira ddala abavubuka ba Eastern we bafaanana kubanga ffe tugamba omukulembeze is a mirror of the society omukulembeze gya representinga. Buli bw'otunuulira omukulembeze oyo oba otunuulira ekifaananyi kyabo ba representinga nze njagala kuwa ekyokulabirako kitono nnyo. Mubaddemu abasoga mubadde ne speaker wamwe wa parliament nga ye Kadaga nga speaker wa parliament ya Uganda ekyo kidi. Nkidi sebo. Okumala emyaka 20 nga Kadaga ye speaker wa parliament. She was once a deputy speaker and again she gained the position of a full speaker. Okidi. Wa kibiina kye NRM. Okidi. Nkidi sebo. Kakati njagala kumbuulira mwe mwekwasa ki Museveni bw'ajjeeyo ng'alambula Busoga ng'ali ne Kadaga n'agamba abayire takidi nti abasoga baavu. Kakati omuntu bw'abeera eyo mu bitundu by'ewammwe paka mwe bannansi nga mutegedde nti mwetaaga enkyukakyuka. You'll get what you want, but if you vote people out of excitement nga abantu balonda abantu lwa kucamuukirira kubanga mwabasoga beene mwe mwalisoose okuyimirira ne mugamba ayo Musa Adona atujooga atya naida mu Busoga n'akoba nti abayire tayiti nti abasoga baavu. Nga oti Musama ava mu America okindi nti Museveni is the president of Uganda naida mu Busoga n'akoba nti mbaire tidi nti abasoga baavu. Actually Mr. Museveni alina maka emayuge. Agomakage akakozesa for strategic reasons ng'omuntu naye tegaliwo kuyamba abasoga beene kubanga amaka abakulembeze abali mu Busoga ng'oggyeko chairman wa NRM wa Busoga mulina ababede abava mu Busoga ababede betweta ababede n'okoba nti gundi oyo mubede mu NRM nemwe mugende mukole mu reflection zammwe ng'abasoga omubede akuyambye eki? Omubede akuyambye eki? Honorable Tamaguzi, a week said the set when a Kasameme Parliament yewanga nga mukujja maiso oku pending signatures kusensha motion yaba commissioners ba parliament. Wataku omukono ti wataku. Nze ndateekako dda omukono kubanga nagenda okukizuula nga ababaka bano ba commissioner betubadde tugoba babadde balyake. Ffe abamu mutunuulira miliyoni 5 n'ebina naye ffe tumanyi n'emisaala gye babadde beewa egy'enjawulo egy'ekyama. Ensonga lwaki twateekako waliwo n'ebirala bye tutasobola kuteeka ku mpewo nga singa tuba tubitadde mu public debate biyinza otufuukira abazibu nga buli omu atandika okugamba nti ne bano ababaka ba parliament beetikka engalabi zaabwe zikyabaweereza. Kati waliwo bye twesigaliza n'ondaba nga nfumuuse ntaddeko omukono n'okoba nti ayo Musa Adona alabika ataddeko alina obukyayi. Alina obukyayi naye nga waliwo ffe bye twesigaliza bye tutasobola kuteeka mu public domain because at certain time musobola okutujjamu obwesige ffenna. Kati ensonga lwaki twerekerayo ebimu naye nga omukono twateekako ate ku mulundi guno tubaire tukobera mukulu Museveni nti omuntu yenna akwatibwa nga yalya ssente naddala ez'abantu abanaku abantu ba bulijjo ezaali badde zibaleetera services gamba ng'amakubo gamba ng'amasannyalaze agali chipu gamba ng'okuzimba amasomero n'okugula ebintu ebyali badde biyamba abantu baffe kubanga ffe ng'ababaka ba parliament tetusasulwa bubi. We are one of the most highly paid people in terms of payments. Naye gwe tufuuka ate naffe abalufu ne tutandika okumischannelinga ssente z'abantu ezaali badde zirina okubawa services ne tuzeegabira. Ekyo muba mulina okukuba mu kooki era we kiba kyetaagisa okuteekako omukono
tukuteekako n'obukyayi mwenga abasoga mukebere ku lisi y'ababaka bamwe aba parliament mubuuze nti ono lwaki teyataddeko mukono naye abamu temusobola kubanga n'abamu ababatataddeeko mikono batuuka ekiseera ne babanga ku bukunkumuko obwo bwe bajjayo namwe babasuulirako ne mubeera excited ne mufuna temporary excitement naye ne mufuna long time suffering ng'ogenda mu ddwaliro tewakyaliyo ddwaliro lyotasobola kusasulira buli ddwaliro lisasulira essente ofuna eddagala ne bwe liba lya gavumenti. Nze bwe nali mbeera ku plot 15 Nile Gardens mu Idinda waliwo gye bayita Jinja Main Hospital. Jinja Main Hospital bw'ogituukako olwaleero buti essaawa dino oyinza okukoba nti tize Ghost Hospital. Abasawo bali poorly paid, abalwadde ne bajja ne babeerawo mu mbeera ezo, n'ekisinga okwewunyisa nti majority of members of parliament from Busoga region are NRM people. And the NRM people erina abantu ababedde abali mu Busoga. Mwenga abasoga musobola okutuula wansi naffe bannayuganda because ffenna tutwanira wamu ng'eggwanga okulaba nga tulitereeza ne tubuuza where did we go wrong? Obukyamu buli ku balonzi, obukyamu buli ku babaka ba parliament, obukyamu buli ku president, obukyamu buli ku ffenna bannayuganda abakulembeze n'ababakulembera nga ffenna tulina endowooza za njawulo era nga tuli ku selfish interest nga tetutunuulira interests zaffe in details. Honorable Tamaguzi, ababaka abamu ababaka ba Mpuga, ababaka ba Solomon Serwanyi, ababaka abamu aba commissioners babasalirwa Asumani bagamba nti mwabaka wa parliament mwaisa service award eya 1.7 billion shillings nti bemukola saawa zino muli mufuse bakazanyinkirizi kubuzaabuza balonze ekitufu kye kiriwa kakati gogambye twayisa tukugambye katuteekeko omukono ensonga ejje ku fulo ya parliament kubanga omukisa okufuna ojjo nnyonnyole tulage we twagisiza ate ogamba nti nedda aye nedda mbe kati oli bwako bambe bw'oba olowooza ki okidi nze ewaffe mu kyalo owulira ssebo yeso bajjajja baffe baabeeranga bagenza okulima balekangawo amaido ku sowaani ge banaalyako nga bamaze okulima kati bwe bakomangawo ne basanga nga amaido mu abaasigadde awaka mugalidde bakolanga ekintono nnyo sayansi bwabwe nga baleeta obuziŋoonyo obwiddi nga baleeta omuziŋoonyo nga babagamba musimbe layini awo bwe babuuzanga ani yalidde ebinyeebwa bino bye twaleseewo bye tugenda okunywako ku kyayi nga tuvudde mu nnimiro nga buli omwako basinze nalidde amaido kati nga baleeta obuziŋoonyo nga buli omu bamugamba gaayako ku kaziŋoonyo tulabe kubanga bw'ogaaya kaziŋoonyo ako kalaga eyalidde ebinyeebwa amaido buti bwe wawulumukanga n'ogamba sijja kugaaya ku kaziŋoonyo nga bakuyita jangu wano gwe wakoze eki gwe walidde naye onakkiriza kakati tubagamba nti oba mwe mugamba nti ffe tetutegeera ababaka abasukka mu 100 nti ffenna tetutegeera twali tetulaba kakati twagala tukomyewo ku fulo ya parliament mutuchallenginge naffe twagala public etulabe nti twali tetutegeera ffe twakiisa owuliriza ssebo ffe tetusobola keera ku makya ne tugenda mu ssente z'omuwi w'omusolo omuntu asasulwa obulungi in excess of members of parliament kubanga omuntu bw'ofuuka commissioner bakusasula omusaala ogw'enjawulo in addition kwogwo gw'ofunanga member wa parliament. Ekyokubiri oba wafuna emmotoka ya miliyoni 2 era bakwongerako emmotoka ya parliament ne bakuwa ne kadi ya bwerere y'amafuta n'omukozi wo wawaka bamuwa miliyoni 4 n'ekitundu buli mwezi n'ebirala ebigenderako ate kati ffe twefuula batya abajega ne tugamba nti ate tukuyisizeewo essente endala era emisaala wegabirenga miliyoni 23 eza buli mwezi wewe ne service award ng'ebeeva ku kiki kye wakoledde nnyo parliament ekyo kitukwerako service je wakasavinga ebisanja bimeka tukwereko service kiba kitegeeza nti parliament yawedde oba ffe tuli bajega okutandika okuwera mu makati g'ekisanja kya parliament awards ozigabira mu makati so olw'okuba nti nammwe abamu ebintu bino abantu abamu bajja ne babibannyonnyola because mubawa ne airtime wamwe mwali badde temubawa na airtime nga mubatwala misinde but because this country is full of compromised people compromising ne mubawa ne airtime ne bajja ne babatandika okubadyeeka Honorable Tamaguzi over time mbadde nkugoberera ngero gamba nti tunabalabiranga ku bikolwa byabwe
So kibaddewo nti opposition ya leero eyandibadde essuubira Uganda eryenkya. Ababaka ba parliament amu abo opposition bavuddeyo nga beerumaaluma ku kino ekyampuuga n'abalala. For example, Honorable Kira Municipality Semujjunganda yavaayo n'agamba ono obi wange sijja sayininga. Hasman basalirwa omu ku bannamateeka bamanyikiddwa ne Uganda ate president w'ekibiina eky'opposition yavaayo n'agamba siri mujega siri mugwagwa isobola sayiningako. Opposition mbanga mulemereddwa muli batono nnyo mu parliament mulemereddwa okubeera ku stand emu musobola okwesigika mpulirizaku issue eriwo ey'obulyake n'obuyaaye n'obulabba is not about the opposition. It's about the taxpayers' money for all Ugandans regardless of which area you come from. Okay? Issue ya zino sente si ya opposition. Issue y'okubonabona kw'abana Uganda si ya bibiina byabufuzi. We are all suffering regardless of where you come from. Nze sijja kutunuulyanga opposition gwoba osazeewo okudifendinga muno mbono sijja kuteekako mukono kubanga obi wange simanyi kubanga tulya naye lumonde kubanga tutema naye amazina nga dansi weeri kakati nawe tuba twekizonaletinga Museveni yagaana ng'okwata basajja be ababba ng'agamba yalwana nabo talinawo abakwata. Where can you get the audacity etandika okucriticizinga Museveni nti takwata bayaaye banne ababba sente zeggwanga ng'ate naawe oganye okusalira ababo omusango. Kakati abo Museveni waakobera ayemu na Uganda etandise okumpoomera ne tutandika okwebuuza nti aye Museveni atandikiddewo okukoba nti Uganda etandise okumuwoomera. Whenever buli wawulira such statements from elites kakati abo twetaaga nabo bajjeko ewammwe babagambe nti ffe tetwateekako mukono kubanga bano mikwano gyaffe kubanga bano tutambula nabo kubanga bano tukola ki era naffe tusigala tetubavuma tubagamba nti ababaka bano ddala bafaananira abaabalonda kubanga these are the mirrors of the people they represent. Zisobola kuvaayo eno nenenya omubaka lwaki teyataddeko omukono kubanga buli mubaka yeetikka engalabi ye ng'omuntu single-handedly yeetikka engalabi ye n'akola ebyo by'alina okukola. Abo bennyini ababa bamusindika mu parliament be balina audacity okutandika okumupoliticizinga oba okumugamba nti gundi twakusindika mu parliament kurepresentinga oba kurepresentinga interests za mikwano gyo. Nze azironga I've signed, I've appended my signature on the paper. Sirina regrets zonna ze nsobola kuteeka wabula kyentunuulira kulaba nti how do we liberate Ugandans okuliberatinga banna Uganda in terms of thinking. Nosanga omusajja atyama Masese used to be a very busy place ng'abantu bavuba abasoga bali mu kuvuba baleeta ebyenanda and people were very busy. Go to Masese today and see abantu babadde ngeyo mu byalo nga they are practicing agriculture kati olwaleero almost all people are facing evictions from land. Njagala kuwa ekyokulabirako nze ndi shadow minister w'ebyettaka. Of recent bavumbula nti almost 90% of Busia erimu golodi yonna wansi. Buli kitundu kya Busia kirimu golodi wansi ne bamubaliriramu $500 billion. $500 billion. Ozimanyi ezo $500 billion? Mbitirivu nnyo. Kakati bano ne batandika omulimu gwabwe kubanga Abamerika be bamwetaaga ne batandika omulimu gwabwe ogwa massive evictions of people in Busia. But you go and see people in Busia. Oriogeti mu programu ensi n'ebyayo Lisa Grace Mwesigwa namuwe 15 n'abuukabuuka mu bbanga y'omusaada oyo timubonako n'atandika okuzina amakina ogenda okwekanga enkeera omuntu oyo azinye amakina ng'atandika okulira aye muna tetuli kubona bulezi mu malwaliro aye muna amakubo gafa aye muna kunanda batufuumuireyo aye muna kakati bw'otuuka in such a situation otandika kutunuulira bannansi n'obagamba let them serve because people suffer for lack of understanding. Kale tukali ku 89 katoneze ina NBS FM kwe tuli mukagwa bali kubanga owulirisa eno ni program ensi n'ebyayo buli lwakuna tudda kubanga